Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino mu kiseera kino. Neebaza Katonda olw'omukisa gw'akuwadde bw'akuleseewo nga oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwe ekitiibwa. Weebala okubeera ng'olaba ebigambo bino era ng'obigoberera. Osobola okungoberera ng'osubscribinga ku YouTube channel yange eri mmanya ga Pastor Sebagala Ivan Samuel, oba ng'olikinga page yange ya Facebook mumanya ga Pastor Sebagala Samuel. Mukama ajja kuwa omukisa gw'amaanyi ng'oyongera okulaba ali n'okwongerayo vidiyo eno eri abantu abalala. Mukama tukwebaza nga tugenda okuyiga, yogera n'obulamu bwaffe tutegeere ekigambo kyo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Twogera ku ssuubi ery'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Ebyo ebigenda okubeerawo Yesu Kristo ng'akomyewo. Mu kitabo kya Tito essula ey'okubiri olunyolo 13 mwe muli ebigambo ebigamba nga tulindiira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Bassebo tulina essuubi ery'omukisa lyetulinda. Abantu balindiira ebintu bingi oluusi ne bibasala. Balindiira ebintu bingi ne batabifunamu. Balindiira ebintu bingi nga birina omugaso mutono. N'abamu babirindirira ne bafundikira ng'obulamu bwabwe bulindidde bwereere. Naye tulina essuubi lye tulinda, ng'essuubi lino lya mukisa, kwe kulabika kwa Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Okulabika kwa Yesu ly'essuubi erisinga obunene ensi yonna lyeteeka okuba nalyo. Naawe gwe njogera naawe gy'oteeka okukuuma mu mutima gwo nga terivaamu. Bebulaniya essula 9 olunyolo 28 lugamba nti okusookera ddala musaana okukitegeera kino. Agamba nti era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abaamulindirira olw'obulokozi. Ne Kristo bw'atyo yalabisibwa omulundi guli bwe yajja ku nsi n'afa ku lw'ebibi byaffe. Kyetuva tukoola abantu bonna okumukkiriza balokolebwe. Agenda kulabika omulundi ogwokubiri, naye tagenda kulabika mulundi gwakubiri ng'alabika kuggyawo kibi oba ng'alabika kulokola boonoonyi, naye agenda kulabika omulundi ogwokubiri eri abo abaamulindirira basobole okulokolebwa. Oteekwa okubeera ku nsi kuno ng'oli mulindirizi, kubanga Yesu akomawo kutwala baamulindirira. Ekibuuzo kibuuza oli mulindirizi wa Kristo? Ekyo kikulu nnyo mu bulamu bwe okukirowoozaako. Ensi olwaleero eyina okubuusabuusa mu kujja kwa Kristo. Era mu Peetero ekyokubiri essula ey'okusatu olunyolo 3 paka ku lwokuna agamba nti okusookera ddala musaana okukitegeera kino nga mu nnaku ezisembayo abasekerezi balijja n'okusekerera nga batambula okugoberanga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa, kubanga bajjajjaffe kasookedde nga beebaka bonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva kutondebwa kw'ensi. Mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja. Waliwo abantu abalyebuusabuusa essuubi ery'okudda kwa Yesu. Waliwo abantu abagenda okulitwala nga si kkulu. Waliwo abantu abagenda okulitwala nga essuubi lino teririyo. Bw'obanga oli omu ku abo ababuusabuusa okudda kwa Yesu, naawe Bayibuli ekuteeka mu kisuluba eri abasekerezi abagamba nti emyaka gyonna bukyanga mwogera Yesu kudda nga takomangawo. Naye nina bye njagala okutegeeza mu Peetero ekyokubiri essula 3 olunyiiyo olw'okutaano tusa ku lw'omusanvu agamba kubanga bagenderera okwerabira kino ng'ekigambo kya Katonda eggulu eryaliwo edda n'ensi byatondebwa kuva mu mazzi era n'ebeera wakati mu mazzi. Si bwe kiri bannange? Agambye nti amazzi gano ensi ey'edda ge gaagisaanyaawo n'ezikirira, naye olw'ekigambo ekyo kye kimu eggulu n'ensi ebiriwo kaakano biterekeddwa omuliro nga bikumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Gwe nno omusekerezi weerabidde kino. Tulunaku lumu ensi eno yasaanyizibwawo amazzi. Katonda bwe yagitunuulira nga abagiriko bonna emitima gyabwe mikyamu, n'alokola emyoyo 8 gyokka ye Nuuwa ne famire ye.
olunaku lumu ensi eno yali esanyiziddwawo amazzi, kyava awandiise n'agamba nti ensi eterekeddwa muliro. Byonna bye twegomba ku nsi kuno ku lunaku olw'omusanvu bigenda kusirika awamu n'abo abatatya Katonda. Mu bubaka bw'olunaku olwaleero tugamba tobeera musekerezi, tobeera muntu atwala ssuubi lya kudda kwa Yesu nga teriyina makulu, tobeera muntu alowooza nti Yesu tagenda kudda. Kyo Bayibuli yakyogerako nti bwe batyo balibaawo, naye baba ne kye beerabidde nti ensi eno yali ezikiriddeko n'amataba, so nga bwe kyali ku lunaku luli era naye neeterekeddwa muliro. Kijja kuba kibi nnyo ensi eno bw'erizikirizibwa n'omuliro, naawe n'ozikirizibwa wamu nayo. Olunyiriri olw'omwenda mu Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu, Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abale balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke mu kwenenya. Okudda kwa Yesu tekuluddeewo nti Kristo y'atayagala kudda, naye kisobokera ddala era nga kituufu okuba nti alinda ggwe weenenye, okuba nti alinda ggwe okyuke, okuba nti alinda ggwe ozibwe bujja. Tayagala muntu yenna kubula, naye ayagala bonna batuuke mu kwenenya. Kozesa ekiseera kino nga Kristo tannaba kudda okuddamu okuzimba enkolagana yo ne Katonda n'okuzimba obulamu obujja mu kigambo kye, kubanga bw'alikomawo omulundi ogwokubiri nga bwe yasuubiza mu Yokaana essuula y'e14 olunyiriri olwokusatu nti obanga ngenda okubateekerateekera ebifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeereeyo. Yesu Kristo agenda kukomawo atutwale gy'ali, eyo gy'ali tubeereeyo. Kati essuubi eryo likugwanidde okubeera mu bulamu bwo, kubanga ensi si butuuliro, ensi si kifo ekirimu emirembe, ensi si kifo ekirimu essanyu, ensi si kifo ekirimu ebirungi. Bye tukola byonna bifaafaagana, bye tufubako byonna okukola bikoma wano. Yesu yakukakasa nti ajja kudda, kyenva asaba essuubi olibeere mu bulamu bwo, oleme okumalibwawo ebikwetoolodde, naye obeere n'essuubi nti ensi eno erikoma, nituloka tutuulamu eyo emirembe n'emirembe ejjudde essanyu awamu n'obuwanguzi. Okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, bamalayika be baali bakwogerako mu Bikolwa essuula 1 olunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'11, bwe yamala okwogera ebyo nga batunula n'asitulibwa, ekire ne kimutwala okumujja mu maaso gaabwe. Bwe baali beekaliriza amaaso mu ggulu bw'agenda, laba abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye ezitukula, abaayogera nti, abantu b'e Ggaliraaya, kiki ekibayimiriza nga mutunula mu ggulu? Oyo Yesu abaggiddwako okutwalibwa mu ggulu alijja bw'atyo nga bwe mulabye ng'agenda. Oyo Yesu abaggiddwako okutwalibwa mu ggulu agenda kudda bw'atyo nga bwe mulabye ng'agenda. Bye bigambo bamalayika bye baalekera abayigirizwa awamu n'abatume ba Yesu nga bamutunulira ng'alinnya mu ggulu. Okudda kwa Yesu kukakafu, kugenda kubeera kwa mazima, kugenda kubeererawo ddala. Tagenda kudda nga muzimu. It will be a literal event. Kujja kubeererawo ddala. Era Bayibuli kyevega mu Kubikkulirwa essuula 1:7 tiraba ajja n'ebire, buli liiso lirimulaba, n'abo abaamufumita, n'ebika byonna eby'oku nsi birimukubira ebiwoobe, weewaawo amiina. Laba ajja n'ebire, buli liiso lirimulaba. Yesu tagenda kudda nga muzimu. Yesu tagenda kuddira mu mbeera yakwekweka. Yesu tagenda muddira mu mbeera nga tomanyi. Bayibuli egambe buli liiso lirimulaba. Olw'ekyo Yesu kyava yalabula abantu bonna abalogera ku kigambo ky'okudda kwe ne balimba abantu mu Matayo 24:25-26. Bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga, laba ali mu bisenge munda temukkirizanga, kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Yesu Kristo agenda kujja, buli liiso lijja kumulaba nga bwe yagenda bw'agenda okudda, nga tusobola omulabako n'amaaso. Oyo omununuzi waffe era omulokozi waffe, era agenda kujjira mu kitiibwa eky'amaanyi. Matayo 16:27 bw'agamba, kubanga Omwana w'Omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Otambudde otya? Okoze biki? Omwana w'Omuntu ajja, ye Kristo Yesu, kusasula buli muntu nga bwe yakola. Obulamu bwo obuteeseteese olw'okudda kwa Yesu, ebikolwa byo biraga nti olindirira Kristo. Obulamu bwo obuteese mu mikono gy'akuwanguzi. Saba Mukama akuwa omukisa ng'oyingiza essuubi lino ery'omukisa
ng'era olowooza kudda kwe. Mukama akuwa omukisa.